bambuka, abafuzi ba booda bakuba obutayibwa, abali b'enjaga babasiba, abali b'emyenge babakwata. Gavumenti teyagala muntu akyankalanya ggwanga. Bw'oba oyagala okwewala ebyo, soma, gumiikiriza, teekayo empapulazo, ojja kulya sente ennungi. Akasembayo kakwata ku bazadde. Neebaza abazadde ababaweeredde. Nsaba Allah basasule mu bulungi bwereere. Baraka mu nsi muno ziva mu bakadde. Buli muntu ali wano ng'okyalina mama ne taata ayise emikono mu maaso nga gye bali. Ate era obateekako mu dduwa n'osaba Allah abakuumire. Abantu abo beerekereza. Don't hurt them ku last minute. Don't hurt your parents, please. Let them be happy. Olw'okuyitamu ebibuuzo beerekereza mubawe ekitiibwa. Ne bwemubanga mumaze ebibuuzo nga mussa awaka temufuuka kisiwaka. Omuzadde amubuuza ofukamidde, omuzadde tebamujeerera, omuzadde tebamwogolera, omuzadde tebamuyisa amaaso. Kabeere nga mulema yewo, kabeere nga muzibe ye maama wo, kamubeere baafu awaka abo be wammwe. Teweegaana wammwe, tomala bibuuzo ne weesiba ku Akimu. Akimu tugendeko ewammwe eyo, manyi mulina akajanja. Akimu njala kubeerako eyo ewammwe eyo, manyi Akimu you're my best friend, okay? Genda ewammwe. Bw'oba omanyi nti muli baafu, soma okyuse embeera y'ewammwe. Kubanga mu famire Allah alondamu omuntu atya. Allah muwadde chance musomera mu kibuga, nusulukumi okuyingira e Kampala, ate musabe Allah edduweero ngati ayi Allah nazaalibwa mu kyalo nsomedde mu kibuga, Allah kyonjija mu kibuga. Mumumanyi emikisa giri mu ki? Kati mba kubanga ndi wansi eyo era akaayi nga gyendi agisentamu yandiisijeewa, naye nze nalemerako ne ŋŋamba nalonda bidde nsigala wano era wendi nwedda. Oli ne bw'aba akola atya kuwembya musenta njala buli kimu ekigenda mu maaso kinsanga awo. So mwe bakadde be mu ekitiibwa mubaagale, ate era bateekeko mu dduwa Allah ayongere okuba nti abakumira sikiri zaabwe basobole okubaweerera because katandika butandisi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo ebyo akkirize abawe ekiseera ekirungi kyemugenda okukoleramu ebibuuzo, ayanukula edduwa zonna zetubasabidde, ate era musaba ne bye musomye byebiba bijja ya Rabbul Aalamiin. Wabula abasaba temuneera tandika ku mmande, basimala togyerabira, basimala togyerabira. Bisimillah y'entandikwa y'ebintu byonna eyo Allah yagituwa. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Omuntu atandika n'ebigambo ebyo ku mulimu gwonna ku ntandikwa, Allah amuteeramu baraka. Kyokola bane bwe tuba tulya emmere tutandikisa na linnya lya Allah. Bw'otalitandikisa erya shaitani n'olya essaniya n'ogimalawo n'owulira ng'okyayagala, ne bakwongera essaniya erya piraawo n'owulira ng'okyayagala, n'okuba ey'okusatu wallahi nga tolina kye waalidde, n'olaga talenti kumbe olya na shaitani. Naye kasitoka nti a'udhu billahi minash shaitani rajim, sitaani genda wala vira mu mmere kulw'erinnya lya Allah ery'okusaasira n'ekisa. Ng'otandika koona ng'okoona ng'okoona, olyayo embatu ssatu ng'omatira n'ekyo ng'owaako munno. Olupapula olusooka basimala temugyerabira, bisimillahi rahmani rahim, kulw'erinnya lya Allah ery'obusaasize bw'ekisa. Ntandika okuwandiika olupapula luno, ekyo bw'ona akikola Allah ajja kuteera mu mukisa. Bwe muddayo ntegeeza abakadde nti Seeka yatusabidde edduwa. Omu ku baseeka abatusabidde edduwa yabadde Seeka Ssekimwanyi owa Voice of Africa. Aji yakyogedde n'agamba nti Seeka Ssekimwanyi yasabira abasaddaasi. Nze ndi musajja mukozi wa ku radio, nkola matumbi ga budde, era bwe munaabeera mukolidde mujja kumpuliranga. Bwe muddayo kwegamba maama teekako voice mpulire Seeka Ssekimwanyi, ntandika okukola essaawa 10 ez'ekiro mba ntuuse. Tulina emirimu gye tukola, tuzimba emizikiti,
abantu ne bakola sadaka ne tugula Qur'an n'ebirala era haja ono ne hajatiwe be bamu ku basaddasi abakulu be tulina abayigirizaawo omulimu ogwo. Haji barakallahu fikum, mumuwe ku takbira agisitawo mumuwe no takbir mumuwe na mutululide takbir yomu kubakola ibirizaawo emirimu egyo. Ne mukyala we ajatayira inshallah naye essaawa yatugera kutambula naye nga tugenda e Makka. Oli ate ye mukwano gwange nnyo naye ate ne haji ne mukwano gwange era nnyo kati ate ajatimanya naye mukwano gwange nnyo kane bunda batambulira mbagagga naye bwe muddayo bamaama mubagambe Sekase Kimwanyi alina ekibiina ekitwala abantu wa bakiyitaani everybody bitage everybody sakifa mubagambe bajje batwale Makka. Ofisi zange ziri Mengo gyenkolera ate ennaku zino abazadde bakuddewo system ey'okutwala abaana e Makka haji. Abaana tubatambuza jusi Ramadhan nabadde n'omwana wa myaka 4 twatambudde naye bulungi ne hajjati ne mu August mwennyini twabadde n'abaana. So abazadde abalina obusobozi tubakoowola bajje batulabe abaana bagendeko kugaaba kubanga omwana bwe yeetoola ennyumba eyo haji ogimanyi bulungi ebirungi byayo tebiggwa malojja waman dakhalahu kana amina. Allah bw'akuwa n'okwatako kugaaba bwappa toddamu kulogwa. Allah bakusumulidde tutambula emirundi 5 mu mwaka. August twabaddeyo n'October hajifika ejja ngenda Makka kutwala balamazi b'October n'aba December inshallah naye enteekateeka oledi egenda maaso abanasiibira e Makka n'abanagenda mu hijja. Habibi wange aŋŋambye wa mwaka gujja tola ku salaamu aŋaiseeko omwaka ogujja mbadde bize ono sente si ze zimusumbwa talina ttayi bano bagagga balina essente tola ku salaamu Habibi kati abo alinamu miliyoni 10 waali awo.